You've seen them. We have been talking about social media. Somebody comes and says, the colonizers were better than you. How can you say that and you call yourself a Uganda? The colonizers were better. Uganda enyuma. Olunaku olwaleero General Muhoozi avuddeyo n'atabukira bannayuganda abagamba nti abafuzi b'amatwale bali waakiriko okusinga kitaawe wa Muhoozi. Ng'agamba nti bagamba abafuzi b'amatwale nti bali waddeko naye kirungi kiki bali bakoledde eggwanga Uganda okwawukana ku birungi kitaawe byakoledde eggwanga Uganda. Kyebuzibwa nti General Museveni olwaleero bwe tumusaba ebirungi byakoledde eggwanga Uganda bayinza tuwa kirungi ki kyalikoledde. Ng'abantu ne gye buli eno bakyalina ennaku yaabwe ku mitima. Bannayuganda bali mu maziga banoonya abantu baabwe bawambiddwa tebalabikako. Bannayuganda bali mu maziga abantu baabwe battiddwa ng'abattibwa gavumenti yennyini eri mu buyinza. Abantu tebakyalina kye balya. Ekibaleetera okuba nti tebalina kye balya si lwa kuba nti tebaagala kukola, wabula emirimu gyonna bagibagobyemu kati gyafuuka gyabwe. Abafuzi b'amatwale batwalanga abantu mu buddu naye waakiri ng'omanya nti babawaayo ke babawaddeyo wadde babakozesanga nnyo. Naye ate bano abaliwo olwali abakulembera eggwanga be tulowooza nti bwe bandibadde balowooza ku munnayuganda gwe bakulembera ne kaalina bakamutwalako butwazi. Kaakati weebuuze nti ku babiri bano abafuzi b'amatwale n'omwami ono gwe batuwaanira ali mu buyinza olwaleero waakiri ogenda n'aliwa. Genda n'omuntu nga kukozesa nnyo n'ofunayo k'ofunye dhani okubeera n'omuntu nga ne koolina ke weekoledde adduka akakutwaleko ng'otunula. Kakati Muhoozi byavaayo n'awaana kitaawe, byavaayo n'atabukira bannayuganda abakuliriza abafuzi b'amatwale. Weebuuze nti ye ebigenda mu maaso tabiraba oba abiraba naye ng'abikkirira bubikkirizi kubanga oli akimanyi nti ye kitaawe. Abantu bano ebintu bino babeera babimanyi bulungi era nabo babeera babiraba nga ne gye bali basanyuka bagamba nti bannayuganda babanyize mu ngeri gye beetaagamu. Wabula bava mu media ne boogera okulaga nti balumirirwa, kyokka ng'ekigendererwa kyabwe si kyakulumirirwa munnayuganda wabula kyakumugobera ddala kulaba nga n'eggwanga Uganda alifuluma lwa nsonga yakuba nti takyalina kalungi kasobola kulijjamu. You've seen them. We have been talking about social media. Somebody comes and says, the colonizers were better than you. How can you say that and you call yourself a Uganda? The colonizers were better. Amanza, funga mdomo yako kijana. Ngatonda funda ntama mvubuka soko tubulire. Abafuzi b'amatwale be batajjakana na dduli oba yaligwe. Abafuzi b'amatwale be batta bannayuganda basoba mitwala 5 mu nsikeru wero myaka gy'ekinaano oba yali kitaawo. Abafuzi b'amatwale be batta Dr. Andrew Takome Kayiro oba yali kitaawo. Abafuzi b'amatwale be batta omugagga Semweso Webusego oba yali kitaawo. Abafuzi b'amatwale be batta omugagga Edward Mugalu oba yali kitaawo. Abafuzi b'amatwale be batta Serena Nebanda Aliyolu oba yali nnyoko Step Mother. Abafuzi b'amatwale be batta Tom Julungu oba yali kitaawo. Abafuzi b'amatwale be batta Nankunda Muwango oba yali kitaawo. Abafuzi b'amatwale be batta Major General James Kazini oba yali kitaawo. Abafuzi b'amatwale be batta bannayuganda abaganda mwaka gwa 2009 nga beekalakasa olwakabaka obanga balaga obutali bumativu olwakabaka okumugaana okugenda mu ssasa lye ery'Ebugerere oba yali kitaawo. Abafuzi b'amatwale be batta abantu ku 18 Novemba omwaka gwa 2022 oba yali ggwe ne kitaawo. Abafuzi b'amatwale be bagenze batigumbulanga bannayuganda enkumulitu. Abafuzi b'amatwale be baabuzaawo Ddamulira. Abafuzi b'amatwale be baabuzaawo Kibalama. Abafuzi b'amatwale be batta Ziggy Wine. Abafuzi b'amatwale be batta Pepsi. Abafuzi b'amatwale be batta Rita Nabukenya. Abafuzi b'amatwale be baatuusako n'omwana Luzige Masudi obulemu bw'alina ku mimwa okubanga kati alya mmere ngotto oba yali kitaawo naawe. Abafuzi b'amatwale be batta Rita Nabukenya. Abafuzi b'amatwale be bajoonyesezza bannayuganda. Abafuzi b'amatwale be bakuumidde abaana abangi mu makomera. Abafuzi b'amatwale be basibasanya oba kitaawo gwe naawe ne bampembe bannammwe ne kafamire ka mwaka katono. Abafuzi b'amatwale be bakuumidde Machete mu kkomero kubanga talina na musango. Abafuzi b'amatwale be basibye Olivia Lutaya oba gwe ne kitaawo. You boy by'otamanyiiko tobyogerako byesonyiwe. Abafuzi b'amatwale be batunda UTL. Abafuzi b'amatwale be batunda Entebbe Airport. Abafuzi b'amatwale be bagaana okuteeka eddagala mu ddwaliro Mulaga ate nga byo baali tulekerawo oba mmwe mugaanye okuliteekamu eddagala. Abafuzi b'amatwale be baali ez'abalwadde basirimu n'akafuba. Abafuzi b'amatwale be babi okusinga mmwe famire yammwe. Abafuzi b'amatwale be batta Magala, Susan Magala. Abafuzi b'amatwale be batta Dani Kyeyuno oba ggwe ne kitaawo.
abafuzi b'amatwale be baali basennantabo ba step mother. Abafuzi b'amatwale be bawambye abantu ne babulako amafiire. Abafuzi b'amatwale be batulugunya abantu babatuuseeko obulemu oba mmwe. Abafuzi b'amatwale be batunda ebyobugagga by'eggwanga oba mmwe. Abafuzi b'amatwale be batunda ennyanja oba mmwe. Abafuzi b'amatwale be batunda UCB oba mmwe. Abafuzi b'amatwale batulekera National Theatre nga yaba artist. Naye omulambo gwa Evilinagu mwagusaba emitwe obukadde 3 okugusuza ku National Theatre nga mukazi wattu bwe yali asabye ate nga jjukira yali muyimbi. Ate omuzannyi mwagaana okumusuzaayo. Olw'okuba nti ne National Theatre abafuzi b'amatwale gye batulekera mwagyeddiza kati yafuuka yammwe. Essaawa eno laga abafuzi b'amatwale babi nnyo okusinga mmwe. Era essaawa eno laga nti kive nnyo omuntu okwogera nti abafuzi b'amatwale baali balungi nnyo bw'obageraageranya ku mmwe. Yes, baali balungi nnyo bw'obageraageranya ku mmwe. Katamiira jjobyo omanyi bulamu bw'abantu bumeka bw'otamiiriddemu bw'onywereddemu omwenge nga buli lw'otamiira oyagala kutta bantu. Wano nze kennyini ndi victim gy'oli. Mwawamba omwana gwe bayita Jamshid Kavuma ne mumukuba amasasi mu magulu nga mwagala ekintu kimu abaleeta ewange gye ndi. Gwe ensonga lwaki ndiira ku nsiko si bafuzi b'amatwale. Abafuzi b'amatwale tebakubangako Kavuma Jamshid masasi. Abafuzi b'amatwale tebattangako ku bantu. Gwe wennyini weewerera ab'Ekkaramojja nti tujja baali bafuzi b'amatwale. Gwe wennyini weewerera abagaana nti ojja basaanyaawo baali bafuzi b'amatwale be batwewerera. Jakana Nadduli n'abaamuli olunaku olwaleero bakaaba maluma lwakubanga ggwe. Abafuzi b'amatwale be batta Kaweesi. Abafuzi b'amatwale be batta Kirumira. Abafuzi b'amatwale be batigumbula abasiraamu. Abafuzi b'amatwale be batta Kagezi. Be batta Lokeeki. Be batta Julia Soketa. Be batta Olanya. Oba mmwe ne famire yo. Obutemu bwonna obukolebwa mu Uganda olwaleero kati bwafuuka bwa famire emu. Olunaku olwaleero mu Uganda mwe mulinga abafuna license ebakkiriza okutigumbula bannayuganda. Muyina license ebakkiriza okutta bannayuganda nga bwe mwagala. Omugagga bw'ayoya ekibumba atunula mu faamu ye nagaa muggyemu akakate mu kasale tulyeryeko. Mwe famire yammwe buli lweyoyo okunywa ku musaayi ng'egamba abasirikale ba SFC oba abasemaayo oba ababatulugunyiza bonna. Mugende mukwate yeekolera mu musanje gesanjage. Mugende mukube Jakana Nadduli empiso y'obutwa. Toddangamu n'okwegeraageranya ku bafuzi b'amatwale kubanga you are worse than abafuzi b'amatwale. Era singa munnayuganda omubuuza okufugibwa bano abantu n'okufugibwa abafuzi b'amatwale agamba nfugibwa abafuzi b'amatwale. Kubanga omufuzi w'amatwale nsobola okugamba yes asobola okuba yali mubi naye ate teyali wa kkala yaffe ng'akusosola n'ogaa yes ansosodde lwansonga si ya kkala yange. Nabagamba ebitukolwako mu nsi si bye bikulu naye baani ababitukozeeko. Nkiddamu ebitukolwako mu nsi si bye bikulu naye baani ababitukozeeko. Omuzungu ne bwatta omuddugavu nsogga munnange si ba Luganda naye muddugavu munnange gwe okunzita. Gwe muddugavu munnange okunzita sigenda kukuyita muganda munnayuganda munnange kubanga toli munnayuganda oli munyarwanda but at least walibaddewo ekitugatta Africa East Africa muddugavu munnange nonzita. Kati ate onjuliriza omuzungu. Omuzungu ali better than you. Omuzungu yanyunyuntanga mwamuyitanga munyunyunsi. Yes we agree. Naye olwaleero kampani zonna eziri mu Uganda za famire yammwe bannayuganda mubasasula ssente mmeka. Nga n'ensonga lwaki mwagaana okuyisa minimum wage mu parliament? It's because you own all companies in Uganda. Family ye owninga companies zonna mu Uganda. That's why ne parliament ne bwotwala etteeka lya minimum wage oyinza obutatuuka nga bayinza okutta bakyayagala okukozesa bannayuganda ku 13 less than $1. Ebyo abeeyita abalungi. Mbuuzizaayo munnayuganda omukolera kampani y'omuzungu n'ey'omuddugavu okolererwa. Omuzungu amanyi nti omuntu afuna off day. Omuzungu amanyi nti omuntu akola budde era asasulwa ssaawa. Omuzungu akimanyi nti omuntu alwala era alwaza era afiisa. Mwe kampani zonna ze mulina mu Uganda ekyo mukimanyi nti omuntu afuna off day, nti omuntu alwala era alwaza era afiisa, nti omuntu aweebwayo ka allowance, nti omuntu bw'akola overtime omusasulira mukimanyi. Gweyegeraageranya ku bazungu obulamu bw'abannayuganda mubutamiiriddemu, economy mugitamiiriddemu,
omanyi bantu bameka kitaawo bagwiriddemu ensimbu obulamu bwabwe gwe obulamu bw'abantu otamiriremu butamirire ye kitaawo abugwira mu nsimbu kitaawo agwa nsimbu gw'oli mutamiivu. Never compare yourself to the colonialism. At least I rather go with it. Abazungu nesigenda na bimpembinga Muhoozi Kainerugaba, an idiot, a drunkard general. Kitaawo okukuwa obukumi, okukuwa emundu, okugwa emusango ogusooka gwe yali azziza. Omutamiivu bamuwe emundu, omutamiivu ataba na control, atamirira mu bulamu bw'abantu. Wewe nyamanza Muhoozi Kainerugaba, nyamanza. You know nothing. Omanye ebyafaayo gwe, omanye ebyafaayo gwe ajejembuka n'abazungu, olina kyomanyi gwe lwotanyedde mwengi lwobala nti olunaku lukusaze ng'omwana omuto lwatalidde. Omanye ebyafaayo gwe. Eryo eddwaliro ly'emulago lyatulekerwa muzungu mwe mwagaana okuliteekamu eddagala y'omuzungu yazimba. Omuzungu kyemunenyamu kiri kimu, era obubi bwe wembulabira wali wamu. Yatuwa obwetwaze nga tatuyigiriza bukulembeze. Omuzungu yawa Munnayuganda obwetwaze nga tamuyigiriza bukulembeze na butebe bakulembera abantu. That's why mutufuga bufuzi musatuukira mu bulamu bwaffe. Omuzungu gw'ogamba nti mubi. Waliwo n'omwana Omumerika, I can't breathe, bamuyitangani yani oyo ye yali ani Floyd biki batta omuddugavu omu mu ggwanga lya America. Ne walaba ekyabaayo ng'abazungu bassa omuddugavu omu, walaba ekyabaayo ekyawaliriza n'omukulembeze w'eggwanga okuvaayo okwetondera abaddugavu bonna mu America. N'omuddugavu muntu n'eŋŋombe onetandikira okuyisibwa nti n'obulamu bw'omuddugavu bumatalinga. Black Lives Matter. Museveni lwe bakuba His Excellency Bobi Wine, Museveni gw'ogamba nti ali better than abazungu. Yagaba bamukubyemu bulungi, abantu baffe bamukubyemu bulungi, ng'akola effujjo ne Zaake bamukubyemu bulungi. Mwatta abantu, muwambya abantu, mutulugunya abantu, muvaayo mwewaana bwewaanyi. Ng'omuzungu atta omuddugavu ku ttaka lye ery'ebuzungu mu Amerika ne yeetonda, naye gwottira munnansi mu nsi ye ne weewaana, still ng'ogamba nti oli better than omuzungu. Olulala lino erivubuka we libanga litamidde mulijjengako akazindaalo, mulijjengako akazindaalo kubanga litamirira mu byafaayo, litamirira mu feelings abantu, litamirira mu biwundu by'abantu, litamirira mu bulumi bw'abantu. Nagamba gwe Muhoozi Kainerugaba, ensonga zange naawe ate ziri pasono nnyo. Ensonga zange naawe ziri pasono nnyo. Mwagaba Nuupu bavuma wano, soogeranga wa Nuupu, njogeranga Munnayuganda victim kuggwe wante, njogeranga Munnayuganda victim. Evvubuka nerikwata akazindaalo ku kiro kya Allah ekyekitiibwa ennyo, emunyenye Zaaka neryogererako ery'ekitamiivu. Yogereranga mu bakiweewa batamiivu banno, yogereranga mu badakisi kateera balyeruba, yogereranga mu basega mwenge, toddangamu okwogereranga mu bantu abategeevu. Embwa n'oziwulira nga zikuba engalo nazo. Bano ba Muhoozi baali badde ekizibu, naye ate embwa ng'ezo kyekizibu nnyo eky'eggwanga ekisinga. Ezikuba engalo ng'omuntu afuuye ku mmere ku lujjuliro, omuntu n'afuuwa ku mmere ku lujjuliro, embwa neekuba engalo. Abazadde be bayonoona abaana, nene mmwe Bannayuganda mwe mwonoonye abantu bano. Kaliba kasajja, ngombo ya kaliba kasajja, omwana atemye munno olubale, akaliba kasajja akaana kange. That is rubbish, that is idiocy. Stop it. Bannayuganda mulekera olw'okubanga munoonye emmere ya leero okukuba engalo n'omuntu lwayogedde eby'ekitamiivu. Oli asisimye mu lusenya lwa ppirawo mukuba engalo. Stop it. Mukikomye, ate mukikomye mbagirawo. Tukkiriza abazungu bayinza okuba baali babi, naye mbadde mmanyi nti ensonga eyabaleeta mu buyinza kutwerabiza nnaku ey'emabega gye twasanga, ekyabalwanyisa ne mulwanyisa gavumenti zonna kuba Museveni yatandika okulwanyisa kuva ku gavumenti ya Gavana Cohen. Zonna gavumenti azazirwanyisa paka litutuuse ku yiye, yazirwanyisanga kutwerabiza nnaku
bali ababijje batuyisaamu essaawa eno otujuliza abazungu. Be better than them. Kola ekisingako ku kye baakola ne bye baaleka by'otunze bye baakulaakulanya by'otaddaabiriza. Abasirikale awe Wandege yamusulanga ente nammwe nte nsula na bulunyi nnyo musulanga embizi. Nengeri ebizimbe mwe muli bitonnya n'ottonnya omuzungu yabireka ng'alekedde Abannayuganda abaliddawo oba bonna abaliddawo omuvunaanyizibwa bw'okukola renovation to modify them. Biibyo musulanga ente. Kyokka mwe musuliranga ente mwe mulwanira okukuumira bano mu buyinza abasula mu masuuka ameeru mulya ccacu nga nkoko be mukuumira mu buyinza balya nkoko. Abaana bammwe tebasoma olw'akasaala katono ke mufuna olw'obusente obutono abasirikale bwe mufuna. Abaana bammwe tebasoma. Muwaliriza ne mulyalya bubulooni simanya wazalendo SACCOs bula 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 bula. Bemuwaliriza ne mulya ku bulooni ngo abaana bammwe ne muwaliriza ne basoma mu bulumi obw'ekitalo ennyo. Kyokka ate batuka okufuna emirimu ne babasosola olw'okubanga abaana b'abasirikale abava engulu, abava mu Busoga, abava mu Buganda, abava mu Ankole. Nabo mu Ankole babasusola bano baagala bantu bamu Banyarwanda. Bebe mukuumira mu buyinza najja gye muli yessa afande kubwa ne mubakubira salute for sure. Is Muhoozi worth your salute? Major General Eri Kayanja Mutundwe, is Muhoozi worth your salute? Kibirango mukuba byasi n'abasirikale abalala, Muhoozi ali worth your salute? Oba mwekkiriranya?